yamanyiddwa nga Sezibwa Umaru Robert nga yali mulunzi wa nte mu maka ga William Mulunda ku kyalo Yibaale mu muluka gw'e Kalushonshomezi mu ggombolola y'e Bulongo mu disitulikiti ey'e Ssembabule era ng'abadde amazeeko emyaka egisoba mu 3 ng'ono yali yava mu disitulikiti y'e Ntunga mu kitundu ky'e Lubaale. Akankwasa Abdul Hakim ng'abadde omugenzi amuyita Kojja agamba nti okuva okulonda lwe kwaggwa ab'ewaka baamutegeeza nga bwe batakyawuliza muntu waabwe wabula nabo bafunye essimu omugenzi gy'abadde abeera ne babategeeza nga bwe yattiddwa nga balumiriza nti abaamutta baamuzika ku ssaawa nga 5 ez'ekiro. Balumiriza poliisi okwekobaana n'eyassa omuntu waabwe wabula ono agamba nti kirabika baamutta lwa byabufuzi. Naye bagenzi okutukubira ne batugamba nti omuntu wammwe gwe munoonya baamutta ate yamutta n'amuziika ssaawa 5 ogw'ekiro. Bwe tutuuse eno ne tusanga nga eyamutta yamuzinga mu bipapula oba mu biveera n'aziika. Bakiitirayo omuntu yita bahima bamutura politics so n'otanturwa kwendayo bakamuziika. Kyokka bano bagasseeko nti omugenzi abadde abanjibwa n'ensimbi ezisoba mu kakadde akalamba wabula bagamba nti zino tezisobola kuba nga ze zaamuviiriddeko okuttibwa. Abatuuze balumiriza William Mulunda okubaako n'ekyamanyi ku nfa y'omugenzi Sezibwa, kyokka ye bino abyeganye n'ategeeza nti bamusibako matugambuzi ku muliisango kubanga omugenzi abadde mukwano gw'enfanfe kyokka ng'atera okutawanyizibwa obulwadde bw'omutwe. N'ayongerako nti omugenzi yasoose kubabulako wabula mu kumunoonya baasanze yagudde mu luzzi. Ebifaananyi bw'obiraba balinga gwe bakuba jambia ne bamutema n'essuululo oba embazi mu mutwe. Ali mugyeeyo wabadde ne bamuleeta mu mukyale ey'Essembabule oba ku poliisi n'ekikola n'ekimanya. Akabana akolera omuhima yamubanjire ssente ze imaniko kumwita akamuziika so nomanya harimu n'obuvuzi bw'oburunenki obuvuyo bw'abahima n'abiiru n'obumanyi. Mulunda bw'abuuziddwa ekyamuleetedde okuziika omuntu gw'atalinaako kakwate ategeezezza nti yasoose kugaana wabula poliisi n'emukkiriza okuziika kyokka yabadde yakamala okumuziika ate abooluganda lwe ne balabika. Tikanta omuntu obundi tinkumanya enamba yabo tinkumanya ekicweka kyabo konka ogwo omuntu waheza kumuziika abo waabo ne barebe nkubeeraho amazima niko byabaire hati nkabanza kwanga nabagira nti kogira omurambo ukagira abaabo. Muguluka Wilson mu kwogera ku nsonga z'okuttibwa kw'omuvubuka ono agambye nti aze yeemulugunya ku nsonga ez'enjawulo ku bibadde bitatambula bulungi mu mulimu gwe. Pano wanje yataha bere munywani wetu ndije omushaija w'omutoro bakora abantsimbira urutoke bataha wenu mbire yeisha yahika yashaba umurugo niwe tinda mwetegereze kunja bwo kuba kaija napanga isoko. Mu kwogerako n'omwogezi wa poliisi atwala ekitundu kino Muhammad Nsoboga gwe tufunidde ku lukomo lw'essimu ensonga zino azoogeddeko bw'ati. So mu mbeera eyo ndowooza bonna bakkiriziganyiza okukakana omuntu ne bakakasa nti no teyattibwa ng'abano abanganda bwe baali bakisuubira. Obalaba ezo postmortem ezaakolebwa luli naye neyakoleddwa omusawo okukakasa nti naddala ki wadde abamu baali badde bagamba no oba mwalimu ebinongole omufanyiza okuba nga nkonda so tubadde kusika mugwa enyini ali zonna nga zimaze okukakasa Facebook. Omugenzi bano oluvannyuma bamuziikudde era batandise okubaga ku nteekateeka ez'okumuziika ku biggya bya bajjajja be mu disitulikiti ey'e Ntungamo.